Okay, naku miranga ndabiwobe emaganjo TikTok ow'amaanyi yeetaddemu omuguwa ne yeetuga nsonga za mukwano omwagalwa we yamuleseewo. TikTok kyono tugenda kubeera nga tubitunuulira. Omukulu amanyiddwa nga Tamale Mirundi Sibilungi ali mu ddwaliro, ebintu tebitambula bulungi. Mu ngeri emu abasuubuzi abeegattira mu kibiina ekyakasiita beesaza akajegere, bagambye nti gavumenti ya Idi Amin Dada wakiri yandikomyewo neeba nga yeefuga Uganda, wabula Gen.M7 kyakoze ekyomuwendo kwe kusenza abayindi n'abachina okubeera nga beefuze buli kimu ekya Uganda. Tugenda kutambulirawo n'engombe egamba nti China eguze Uganda obutagirekera kantu konna. Mu ngeri emu ampuliriza abantu bangi bavuddeyo nga bakubagana empawa okuli Umaru Kiseka n'omukulu amanyiddwa nga Kajubi Fred Lumbuye ku bigambo bya President Robert Kyagulanyi Ssentamu bye yayogera mu ggwanga erya America nti oboolyawo singa batuuka mu 2026 nga President nga Gen.M7 tavudde mu buyinza agenda mu challenginga mu kalulu ka 2026. Ebigambo bibino byakaaye dda. Nzikiriza Munnayuganda tutandikirewo butereevu nnyo. Osiibyeyo otya kansuubire nti n'oli bulungi wenna gy'osinzira okuba ng'otugoberera. Omukutu oli ku DPTV Uganda and of course yenze Sajjime abeerawo okuba nga nkutuusako ebintu eby'enjawulo n'olunaku olwaleero nkuleetedde ebigambo. Wabula katusooke ewa TikTok. Mwana muwala eyejjembulamu bw'ensi eno mawulire si malungi, kitalo nnyo. Mwana muwala ono yesse abadde yeeyita Master of Tears, Master w'amaziga, yeetuze olunaku olwaleero. Maziga miranga na biwoobe era nga abadde asangibwa wali emaganjo. Kigambibwa okusinziira ku batuuseewo batugamba obutambi mwana muwala oyo obutambi bwogenda maaso n'okuba ng'olaba yoyo mwana muwala. Okusinziira ku babaddewo oba abagenze maaso n'okuba nga batugamba bagamba ono yafunamu obutakkaanya ne boyfriend we. Bwe yafuna obutakkaanya bw'ati ennaku zino ebintu ebibadde tebitambula bulungi, kiyasazeewo kubanga yeeyimbamu gwa kabugu bw'atyo ne yejja mu bulamu bw'ensi eno mawulire si malungi yadde n'akatono. Okusinziira ku mukulu amanyiddwa nga Matti mumumanyi oyo blogger agambye RIP my cute friend Basha Williams. Omuwala ono ye Basha Williams newankubadde ku TikTok abadde akozesaako Master of Tears yavudde dda mu bulamu bw'ensi eno. Kigambibwa nti boyfriend yamusuddewo, olwamusuddewo ne yeeyimbamu ogwa kabugu. Okusinziira katambi kogenda maaso n'okuba ng'olaba ako ke katambi ako kennyini keyasembyeyo okuba nga akola ennaku 3 eziyise yakakoledde mu maziga, even though abadde nga akola video za maziga, wabula kano n'oluyimba olwabadde mu background nga kiraga nti ennaku emunyige watali mwagalwawe. Kati buno obubaka bw'abantu buno bw'obeera love ya ddala, amazima gali nti love gyeri gwagiwakanya gwe weefuulira eyo wakabi, naye love gyeri ate eruma abantu. Bino bya ddala abantu abaagala bannaabwe ku mitima gye bali. Wabula bino kano kalowoozo era nga mbawa amagezi. Love bwe mufuna obutakkaanya n'omuntu wo si enkomerero y'ensi. Bwe mufuna obutakkaanya n'omuntu buli omu aweemumu ne space. Eno ensi bw'etyo bw'eri nti olunaku olwaleero tuyinza okubeera nga twagalana nze naawe, naye ekikulu kibeera kimu, bwe tufuna obutakkaanya deka tudde ebbali. Tomanya nti bwe mbeera gye ndaze nyinza okufunirayo emirembe ate gye mbadde sirina mu ggwe. Oluusi nyinza okugenda ne bigaana naye ate tekitegeeza nti we bigaana nette. Nedda, kino njagala mukitwale nti omukwano buli omu waali asobola okugufuna ate gusobola okuggwaawo. Kakati sagala wessemu muguwa olw'okuba boyfriend, olw'okuba bbaawo, simanya mukazi wakuleseewo. Bannange bino byansi, obulamu onaakukyawo, obulamu busigala bugenda mu maaso. Kituufu oyinza okuba ng'obadde omwaga naye obulamu bukyagenda mu maaso. Temugyawo obulamu bwammwe lwa kintu kitono. Tukitegeera obulumi bw'omukwano tebabutakula kuba bwamunda si bwakungulu, naye ate temwejja mu bulamu bw'ensi eno. Tusaba omwoyo gw'omugenzi Omukama Katonda agulamuze kisa, bazadde be bambi Mukama abagumye, kubanga teri muzadde ayagala kutunula mu ntaana ya mwana. Oba oliawo ffe twandiziise bakadde baffe, mawulire si malungi. Muwala mulungi alabika bulungi, mwana muto yejje mu bulamu bw'ensi eno. Nsonga ki? Mukwano si birungi, amazima gali nti tebiwoomya nakabululu. Okay, tusaasira bwe tuba nga tuvuddeko eyo
njagala butereevu nnyo tweyunge ku katambi kano. Ampuliriza, mu mwaka gwali 1972 katutandikire wano akamu ku kabinja k'abasuubuzi akamanyiddwanga oba abeegattira mu kibiina ekimanyiddwanga kasiita baavuddeyo dda ne batandika okubeera nga balaajanira Gen.M7 ebintu byakola oba olyawo abikyuse. Mpuliriza bulungi, waliwo ekigambo President Robert Kyagulanyi Ssentamu kye yavaayo n'ayogera, yasinziira ku BBS Terefayina n'agamba nti mujja kiwulira, bangi bakiyita kya lubalaato. Kakati gwe bwe tufaanaganya ebipaala ebya layisi gw'omwavu munnange we baba nga abasuubuzi abalina ssente bakaaba, iffe bwe tulya gonja ne muwogo omwokyo omuvumbike mu bisaaniiko, muganda wange atedda ku bbali owulirize. Okusinziira ku kibiina kino ekyakasiita kigamba nti waakiri Idi Amin Dada naye nga Gen.M7 watwala eggwanga. Jjukira nabagambye nti eggwanga Uganda eggwanga erya China lyaligula, towakana. Okusinziira ku bubonero bwe tuyina ffenna tukimanyi bulungi nti ekisaawe ky'eggwanga Uganda amazima gali nti kyatwalibwa. Mu bintu ebirala tugenda kubeera nga tubyongerezaako. Bano we baba bakaaba kati gwe omunaku afaanana nga nze onookaaba bitya? Gwe wenna alowooza nti no Uganda eri mirembe, njagala owulirize bino kakisooke katono nnyo mu katambi k'abakasiita. Bwe tuvaayo tugatte ebigambo ebirala bingi gambye byakaaye dda. Jeno Yoweri Kaguta Museveni wonna wootwala eggwanga baaba otutwala mu kikko wansi mu ntobo y'ennyanja. Kasooke tulaba akatambi kano. Sebo ne bannyabo Amin atasoma bwe yali agenda ebyenfuna yabikwasa baddugavu. Abayivu ba PhD ebyenfuna babikutte babikwasa mu China. Ani ayinza okukkiriza embeera eno? How do you do this? Economy gy'osanze mikono gy'abaddugavu ogikutte mu mikono gy'Abachina ng'olaba. No, tetugenda kukkiriza n'akatono. Twagala batutwale na mpingo okutukkirizisa kino. Ogende nga wayavuwala ng'ensi etegedde nti olwatti omwami nalumanya n'okolawo ki. N'olwekyo ekitugaanyi kitono nnyo okulangirira abantu baffe okubeera nga bavayo beekyange. Lukiiko lwa Naamu kino nkyogera nampola era ekirungi nkyogedde na mu lulimi Luganda nti twali badde tuvulayo n'ekyamaanyi era kijja anytime ng'olukiiko luwedde. Tetuli bamativu nga mutugoba mu mirimu. So twabadde tuli awo olw'okuba mu mingoye enkadde mulimu bujjiini ne buno obupale obwa kaki bwe twambala obutuweereza ekiseera kino. Abantu ab'ejjiini bali wano ab'engoye enkadde mumanye ekiriyo baluzinze interest. Omuchina gwe baprotectinga 75% ku mivumbo olwaleero abantu gye babadde basuubula yagitutte. Chairman waabwe wali wanagenda kubabuulira. N'olwekyo n'interest y'abamivumba nabyo n'ogirekera ate abagwira Abachina nayo bagigobemu. Yazikola jjiini, yatugobye mu mivumba, yatugobye mu ngoye empya, yatugobye mu nsonga zonna ffe tukole ki? Bannansi mwenna abakyali eyo nga mwebase mukimanye nti olumala bino byonna bazzaako sekitayo. Omuchina ne mwalaleta kamashini nga keetooloola ajja kulimba nti essaawa nzikola, alimbe nti amasimu ngakola, alimbe nti obugaali mbukola, alimbe nti empale nzikola. Buli kyanaagamba nti akola bagenda kiteekako omusolo bakitugobemu twebase. N'olwekyo twagala okulabula ne sekulabula gavumenti yaffe nti tetutudde byonna ebikola tulaba ne kati bakrossinze borders. They are crossing the red line. Tetugenda kwabuwalira mu nsi yaffe nga tulaba at the expense of Omuchina afulumya obupale obubalirwa ku ngalo n'agobesa abantu bonna. N'olwekyo twagala kugamba bwe tuti bassebo ne bannyabo olw'ebyo byonna tusize ekitiibwa mu ggwanga lino. Basse ekitiibwa mu trading license structure nti bw'oba wajja kukola dduuka likole newa investment authority ky'oba ossaayo. Balina bannaffe abamu abatalaba ekonome gyeraga be bakozesa ne bamugamba nze eno kampani yange
okay ako ke katambi abo be bakulu abegattira mu kibiina ekimanyiddwa nga kasite ekitwala abasuubuzi mu ggwanga ge bakaaba ge bakomba. Pulezidenti yagamba gwe wobanga oli eyo manya nti ekiri atabaala n'asigadde wakakimutaayiza. Oyinza okulowooza nti wooli oli bulungi ne lwe banaatuuka ewolu olimanya nti bajja kunyiga akaligirigi kakucekece wancekeca gwe ddeeyo oddemu kutinyo likotika obunnyo bajja kukunyonyogera otegere nti eno gavumenti yajja kuli okuzikiriza n'okutta. Wuliriza, mwaka gwali gwa 1972 omwezi gwali gwa August, pulezidenti yaliko mu kiseera ekyamanyiddwa nga Idi Amin Dada Field Marshal yagoba abayindi abaali beegazaanyiza mu ggwanga Uganda ng'ebimu ku byabalanga kwe kubeera nga baali bakutte enkonome y'eggwanga Uganda nga beefuze buli kimu eky'obusuubuzi n'ebintu ebirala nga bagamba bannayuganda baali tebalina mirimu mu biseera ebyo ng'abayindi beefuze buli kimu. Idi Amin Dada bw'amala okukwata obuyinza mu mwaka gwa 1971 waayita omwaka gumu gwokka mu 72 n'agamba abayindi kaabulangane mudde wammwe mutandike okulya kaamulali. Yabawa ennaku 9 gy'emyezi 3 n'abagamba mwamuke eggwanga lyaffe. Bannayuganda tebakyayina mirimu n'amasomero amalungi mwe mugasomeramu. Kakati wuliriza, Idi Amin Dada yakoma mu kibiina ekyokuna ne Yoweri Tibahabulwa Kaguta Museveni munnange gwe bagamba mbu yamala diguri mbu elite ng'abasoma b'ennaku zino. Ate ye Amin yagoba bannayuganda beeyagalire mu nsi ye y'omukulu amanyiddwa nga Tibahabulwa Kaguta Museveni yasembeza busembeza Abachina. Jjukira abayindi bali mu Asia ate Abachina nabo bali mu Asia. Kyaddiridde Gen.M7 eggwanga erya America. Bino bye mbagamba buli lunaku nti Museveni ajja n'agamba nti teyeetaaga ggwanga lya America. Amazima gali nti alyetaaga. Tukkiriza nti nno twagobeddwa mu mukago ogwa ago ogutaba abasuubuzi mu ggwanga oba mu nsi yonna. Kino kyagobezza. Waliwo endagaano eyateekebwako omukono gye buvuddeko era najja wano ne ngibategeeza ne mbagamba nti mwami Museveni yali akoze endagaano wakati we n'eggwanga erya China era n'agamba nti obo China yebeegula ebintu bya Uganda yonna. Bassebo ne bannyabo ffenna tukimanyi nti eggwanga erya China lirina ebiruubirirwa. Gwayagala okumanya ebiruubirirwa bya China genda ogugolinga omanye kye byakola eggwanga erya Zimbabwe. Ebisaawe bingi Zimbabwe China byeddiza. Kakati mu kiseera nga China emaze okubeera ng'essensera eggwanga Uganda ne mwami Museveni Tibahabulwa akkiriza butereevu nnyo nti China yebeegula ebyamaguzi byaffe abaffe ebintu byazze dda ku bikukujjo. Abasajja bano abasuubuzi batandise okukaaba. Bannayuganda tujja kukaaba okusinziira ku kibiina kya Kasita bagamba nti omusajja akwata engoye ffe tugenda ne tuzisuubula ewaabwe ne batuggyako omusolo ne tujja wano ate bo ne bagenda ne babawa buwi. Bo babawa buwi ffe tusuubula. Babawa buwi ne batunda layisi wano ffe tusuubula wano ne batuggyako omusolo nga tulina okutunda olugoye bbeeyi. Kati bali baleetera bwereere ate ne bamala okuleetera obwereere ne batunda layisi nga ffe abaataddemu omusolo n'okugula tulina okugula olugoye dutunda waggulu. Amazima gali nti ne tuwunzika nga ffe tetutunda. Awo Gen.M7 waayagala eggwanga kubanga yagamba abantu abalina ssente tebafugika. Kakati gwali eyo ng'otinnyo likotika butisi oli awoza giwadde omuliro tova ku maini jjajjo oba oyina ekikyamu ku mutwe osaana kutwala butabika muganda wange. Wuliriza nti ekibiina kya Kasita bwe kivaayo ne kitandika okukaaba kati gwe bwe tufaananya obwavu muganda wange simanya Nicholas simanya gwe wagenda mu kiyumba kya Muwarabu kunoonya ojja kudde wakotegeere nti ne poloti yoke malawo obusente bw'okoledde emyaka 2 ojja kudde n'otandika otegeera nti eno Uganda muganda wange simberenge kugaaya. Okitegedde bulungi ebyo bye biri eyo era njagala kutegeeza nti gwe wenna eyeeyibala alina essuubi mu Gen. Yoweri Kaguta Museveni okutereeza eggwanga myaka 38 nga talina kyatereezezza. Kusekeredde yakoze round about emu n'atugamba akoledde Uganda mu myaka 40. Omusajja agamba nti kyekyo kyasobodde okukola. Kakati
byakayedda njagala kubeera nga naawo mpomozaawo wabula nkukuutiriza oba nkugamba ekigambo kino nti ekiri atabaala mwenna twegatte wamu tusobole okubeera nga tununula eggwanga njagala kuvaawo awo bwe tuba nga tuvuddewo munzikirize mpiteko katono nnyo mu sitoori y'omukulu amanyiddwa nga Tamale Mirundi senior okusinziira ku mawulire ge tugenda mu maaso n'okuba nga tufuna olunaku lwabadde lwaggulo essaawa zaabadde nga 3 ez'ekiro omukulu ono kinajjukirwa nti abadde n'okugulana ne mutabani we amanyiddwa nga Mirundi junior era twagenza olaba ebifaananyi ebyafulumya emisana gajjo nga bali wa mugagga amanyiddwa nga Hamu era omutabani n'agenda mu maaso n'okubeera nga yeetondera kitaawe oba kabadi oba ki kyonna kye kiri amazima gali nti omutabani yamwetondedde wabula essaawa zaabadde 3 ez'ekiro ne tufuna amawulire agalaga nti Tamale Mirundi addusiddwa mu ICU intensive care unit era nga batugamba nti taasulewo taakeese omukama katonda yayambye n'alukeesa Tamale Mirundi okusinziira ku mawulire ge tufuna galaga nti oba olyawo agenda akuba ku matu mu ngeri yemu batutegeezeza nti pressure yabadde erinnye ebitagambika ye Tamale Mirundi kale obulamu bwe bwo bukyaliwo tusaba mukama amusuuse amuwonye wabula mu kuva mu bulwadde otegeere n'ensi kikyeyayanira era kyeyagala otambule n'ensi wano wenjagala tuwulirize bannange tutambula ne Sheikh Ashraf omusomi wa dduwa munoonyeeko gwalina ebizibu ebyenjawulo Sheikh Ashraf munoonyeeko ennamba y'essimu y'essembyayo 711 munoonyeeko asobole okubeera nga akutaasa kakati wuliriza wano we tugenze wenjagala tuwulirize bulungi munnayuganda tutandise waliwo ebigambo ebigenda maaso n'okuba nga byogerwa wakati wa Fred Kajubirumbuye n'omukulu amanyiddwa nga Umaru Kiseka asangibwa mu ggwanga erya South Africa. Umaru Kiseka agamba obaka tutandikire wano president yabadde mu ggwanga erya America n'agamba nti singa banatuuka mu 2026 nga tebaggyeko Gen.M7 definitely ajja mu challenginga mu kalulu akajja. Ne tufuna amaloboozi okuva ewa Umaru Kiseka ne Lumbuye Fred sinnaba kwekenneenya kimala okakasa nti akatambi ka Lumbuye Fred ddala akeeka katuufu akoogera oba kamwaka oba kakati oba kadda wabula okusinziira ku yagamba genda mu kalulu oyo nonsense bwe kaba nga kadda then katujje ku byaleero Umaru Kiseka yagamba president kyakoba nange kyenkoba president kyagamba nange kyeŋŋamba baaba wuliriza mwenna abaagala enkyukakyuka waliwo mukwano gwange amanyiddwa nga na Harriet yani nantume Harriet nanteza Harriet yaŋŋamba sikyayagala kalulu naye wano wenjagala mumpulirize mumpe ku matu njagala mukkirize bannayuganda nti amazima gali nti akalulu bwe tugamba okulonda obulonzi Gen.M7 tajja tuwa ntebe ago mazima wabula njagala ne kino mukitegeere nti engeri yokka ey'okunoonyaamu kozi etutwala ku ekyo kye twagala tuteekeddwa okuyita mu kalulu wuliriza Bobi Wine bw'aba ansalinga ebibuuzo njagala mufune nnyo obudde muddemu muleme kuwulira ne muwulirize bwe bamubuuza ekibuuzo ky'ebisiyaga mu ggwanga erya Bungereza yakyanukula bw'ati yagamba nti ebiseera ebikadde nali muto nga n'okwesalirawo ebintu ebimu simanyi nasalangawo nga bwe nsanze okusinziira ku myaka wabula kati ndi mukulembeze omukulembeze sobola kera kumakya neŋŋamba nti abo battibwe oba bookebwe omukulembeze nkulembera njagala n'atanjagala ye Robert Kyagulanyi Ssentamu enziramu gyaddamu ebibuuzo muwulirizenga temuwulira buwulizi ne muwulirizenga bwe yabadde mu ggwanga erya America yabuuziddwa ku kuchallenginga Gen.M7 mu kalulu ka 2026 kiki kyazzaako n'agamba singa taave mu buyinza nga tetunatuuka 2026 I would definitely challenge him mu kalulu ka 2026 kakati wulira gwe kiki ky'olina okukola bangi bwe twalonda Kyagulanyi Ssentamu mpulira n'ababuyabuya abagamba mbu yatugamba tulonde ffe tubimukwase n'ogamba kati oboona obwongo bwe butegeeranga bwante okitegeera njagala wano tutegeerewo bulungi nti Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'oba owulira ng'oyagala Gen.M7 okumuchallenginga bino bikwate era bitegeere bulungi Gen.M7 ne bw'onaagaana okugenda naye mu kalulu ajja kunoonyayo bakatumba oyo abalala abateekewaawo era insejja gamba nti Gen.M7 yabadde ne ba opponent oba yabadde ne opposition bwe munaagaana
ajja kugenda ye mu kalulu. Kakati engeri eryemu ya Robert Kyagulanyi Ssentamu okujja okuyimirira mu maaso ga Gen.M7. Tumanye ekyatuuka ku mwami Museveni mu kalulu akawedde. Museveni wa kukuba na bikolwa. Mumanyi Bobi Wine yawamba internet ne international news, amawulire ag'ensi yonna. TV ez'enjawulo zimutambulirako. Engeri y'okkuba Gen.M7 yeeno wammanga. Muteekeddwa kubeera nga mwetabye mu kalulu. Mwongere okuwagira Kyagulanyi Ssentamu muteekemu n'akatijjo. Bwe muteekamu n'akatijjo, Gen.M7 anyiiga asunguwale, ajjeyo abasirikale baaba abasirukale, ajje abateeke ku nguudo bakuba abantu emiggo. Njagala mukimanye nti mwami Museveni aina ensi ze yeegomba, zensi nga China ezitakyusa bukulembeze. Ne remember ezo nsi z'abakomunisiti. Ne mwami Museveni lwabutalangirirwa naye mu komunisiti ag'omazima, ensi ezitafugibwa ku mateeka. Bobi Wine ayagala Uganda tuyite mu kalulu, newankubadde twetaaga kozi, newankubadde twetaaga omujjako Museveni, twetaaga kozi. Kozi tugenda gisangawa. Togenda kuva mu bbanga, togenda kuva mu bbanga ogambe katulumba Museveni. No, genda mu kalulu, babba akalulu. Bannange bino ebiddako si bya Bobi Wine. Bobi Wine ekiki yakikola dda kwe kuteekawo mugongo ye kye tumwetaaga kubeera ku ballot paper. Bw'abeera ku ballot paper tugende tulonda akalulu. Bwe tulonda akalulu toka backing up, tugambe no twagala kalulu kaffe. Buli we munaalonda akalulu ne mudda mu maka gammwe musike bulangiti, mwongere okulya emimmonde n'okuzaala abaana, alo mujja bazaalira mu nsi be yaguze Rujjoba balye n'obugere. Mukitegedde, twetaaga ku supportinga Bobi Wine. Bwe tusupportinga Bobi Wine nga bwe tubuuza kiki kye tuzzaako, tugenda kulonda naye singa babba akalulu kaffe kiki kye tuzzaako. Bobi Wine ogugwo gwakubeera ku ballot paper na kujja kukkiriza bamukube tiya gasi n'ebiringa ebyo ekyakikoze. Ne kino njagala mukifune bulungi. Nze omu nga tonnayomba wuliriza, nzikiriza nti retired Colonel Kifefe Kizza Besigye yakola omulimu ogugwe n'agumaliriza n'aguteeka wali. Wabula kye twasasula ye ensi kugamba nti naakola ne mwami Museveni era yalya. Bino ebigambo njagala bigende ku record. Anaasobola kasalemu kaweereza omuntu. Bobi Wine tusigaza akaseera katono nnyo tugambe nti yalya. Puliriza. Bobi Wine tusigaza akaseera katono nnyo tugambe nti yalya. Naye nga amazima gali nti bugenda kubeera bunafu bwaffe bannayuganda. Ife tugenda kudda mu kusinika binnyo. Tugambe nti twamaze okulonda, twataddeyo akalulu kaffe, kakati ebisigadde abikwatireko muli balalu. Gen.M7 obuyinza yalwanira bulwanire, azenga abagamba nti ye kota pini bagiyingizamu na nnyondo efuluma na nnyondo. Mulowooza nti bagenda gigaba atyo. Kitegeeza tugende mu kalulu naye ng'ekikulu ki Bobi Wine tajja kuvaayo akibagambe direct. Bwe tugenda mu kalulu tumanye nti tuyingidde akalulu naye kiki kye tuzza ku kalulu. Tubeere ne option oba plan B. Plan B yawerekera akalulu kaffe tukakase nti omusajja tugenda kalonda naye bw'anaakabba kino kye tuzzaako. Wuliriza, Bobi Wine bwe yabadde ayanukula ekibuuzo ekyo tukimanyi ku international scene oba ku TV z'ensi yonna. Puliriza, Bobi Wine tasobola kuvaayo n'agamba nti tugenda kwekalakaasa kubanga ensi Uganda atusuubiza nsi ya rule of law. Ensi gy'atusuubiza y'ensi etambulira ku ssemateeka ow'eggwanga. Kakati singa agamba nti tugenda kwekalakaasa, tugende twekalakaase bwekalakaasa, Gen.M7 tuyiwe musaayi. Amazima gali nti international community tegenda muwagira kubanga teyagala kuwagira violence. Mumpuliriza bulungi. Kye yeetaaga kwe kumanya nti omuntu gwe ayagala okuddira oli mu bigere yali ku mateeka era kyakkiriza nti tugende mu kalulu ko kakkirizibwa. Okwekalakaasa kiri mu mateeka. N'omukulu amanyiddwa nga Felix Kurayigi ayogerera amagye g'eggwanga yavaayo dda n'agamba nti okwekalakaasa kuli mu mateeka. Newankubadde wano bw'ogamba okwekalakaasa bakkuba jante naye nga kuli mu mateeka. Kitegeeza singa omuntu anaalonda akalulu ke, singa onaalonda akalulu ko gwe kisitu n'ogamba nti kale nze neekalakaasa lw'akalulu kange, ojja kubeera mutuufu. Awo tuteekeddwa okunyweza tugambe nti no, enough is enough. Tuve mu kuweza enough is enough nga tutayipinga bitayipinga embigambo. Tuteeke enough is enough mu bikolwa. Era tugambe enough is enough ng'omaze okusuula akaluluko otunulire byabakama omugambe wannimbye. Lwaki akalulu kakyuse ku saa 9 ez'ekiro? Lwaki tobala kyalo ku kyalo? Lwaki tobala district ku district? Lwaki ogamba nti buno bwe bwa Greater Masaka? Tubuuze ebibuuzo ebifaananako bwe bityo.
okuvaawo ye option ey'okubiri tubanja buwanguzi bwaffe. Kakati ogenda kujjojjako Museveni ngani nga tolonze gwe mbuulira ngani kiki kyogenda okusinziirako ogambe nti kakati kati tugenda mulumbagana, ogenda mulumba ku nsonga ki? Londa akalulu kkiriza, genda mu kalulu bane option, puliriza, genda mu kalulu bane option, genda mu kalulu ng'okimanyi tojja kawangula kubana bano bangi abantu abajja mu kalulu nga bamanyi bagenda kuwangula. N'ogamba obwona obwongo bwante Museveni tetujja muwangula mu kalulu, mu byaddala tujja muwangula, but okukwasa obuyinza ekyo kizibu. Ayimirire wali ekkololo akwasa instrument of power agikwase Bobi Wine agambe nti ono junta boy tasobola. Kambabuulire kye tulina okukola kwebeereramu. Okwebeereramu kwe kutya kwegenda mu maaso ne tukkiriza akalulu, puliriza, ne tulonda, bwe tulonda ne tugamba kakati tulina okuwereekerezaako ebikolwa ekimala kimala. Kakati gwe onaddeyo okulya amayuuni n'oddeyo okugaaya ebigaaga. Mukwano gwange manye eggwanga Uganda bagenda tufuga n'abaana b'abaana n'abazzukulu b'abazzukulu bannakabiri ne bannakasatwe bonna bagende Gen.M7 abafuge. Otherwise tuteekeddwa okukkiriza ti Bobi Wine yenkizo gye tulina. Amazima gali nti mweteefuteefu. Bino bye bimu ku bintu Bobi Wine by'ayina ng'omuntu. Ebintu by'ayina bye bino wammanga. Bobi Wine ayagala ensi ye. Bobi Wine Munnayuganda. Bobi Wine ense muli ku mutima. Teyajja nti nno yajja mu byobufuzi nti nno yajja munaku. Nedda ayina kasente keera amanyi kye bayita ssente. Ekyokusatu, ekyokubiri, Bobi Wine amanyi abanaku. Kakati gwe omunaku eyalumwa ku nvunza kitegeeza olina omuntu bwe mufaanana. Tokompeyalinga muga Bobi Wine ku musajja amanyiddwa nga muwoozi. No way, tebalina we bagattira. Muwoozi agenda kumanya nnaku ki eri ggwe mu omunaku kaffennyerwe nga yabeeranga muzibbaga yasomeranga mu masomero malungi n'ekyagulanyi ssentamu bw'anaayita ku bakubi ba bulooka be baba abimanyi era ebyagendanga mu maaso. Kale nno tuteekeddwa muwagira naye nga tuggyemu akajanja n'okwesulubabba okw'ekisiru. Kugambe tusigaza akaseera katono tugambe nti Bobi Wine yalya naye nga kulemwa kwaffe tugenda kusindika ku ye. Bannange bannayuganda nga twagala emidigido. Oyinza olowooza Uganda eri mirembe bwe bategeka ebivulu ne tujjula. Ebiseera ebimu neebuuza n'okwebuuza oba ddala tufugibwa bubi, kubanga bwe tuba tufugibwa bubi ng'abantu buli ategeka ekivulu n'oyo eyabaliddemu olukwejjo bw'ategeka ekivulu mwana tumujjula. Kakati muli bubi oba muli bulungi? Munzikirize mbateere wano dugaba nnyini byonna atakuumira mpeera abankuumire. Bwe tuba tukola bino ebintu buli kiseera tusuubira emiggo naye abaffe we tunaatya baani abanaabyogera katubyogere bisigale ku rekodi. Mbaagala nnyo.